Okay. Pikipiki z'empaka eza World Junior Motocross Championship eza baana bato mu nsi zonna zigenda kubeera e Netherlands ku weekend eno era tulina tiimu y'abavuzi 8 abagenda okukiikirira Uganda nga babavuzi be balondebwa kusinziira ku envuga yaabwe ne performance ku championship standings ne speed zaabwe yensonga lwaki tiimu eno yalondebwa nga be bakugu mu class ezo. Tulina abavuzi 5 mu MX65 n'abavuzi 3 mu MX85. Information gye tufuna okuva Netherlands bagamba nti omusenyu mungi nnyo kate mu programu yaffe yabadde affected ntitwadde tulinamu trainer ng'alina okuba traininga embeera yaawo omusenyu gwawo okuba kwa techniques abavuzi bo baddusi naye nga munagenda ku traininga ki nga ndala kakati ate tuyingidde muki programu yandibadde abakola ki abakwatirako nti ennaku ze tulimu zino ze yalina okubeera nabo naye ebyo ebigwata ebiteebereka ebigwa bitalaze tujjaga n'ekiriwo naye kyenzikirizamu nti twatutte abavuzi baffe tusuubira nti be balungi so tusuubira results singa banakopinga up n'ekinyembeera.